Yes, Redison TV kwoli webali kubanga okyagoberera kati nkuleetedde engeri gavumenti gyebadde esolooza oba gyebba omusolo oba gyebba ssente ez'omuntu wa wansi nga bayita mu kusolooza emisolo. Ebigambo byengenda okuwa wano ogenda biwulira bya muntu omu atera okuba nga ababuulira ensongera ezitali zimu wabula gwali ku mukutu guno nga tunaba kubanga osubscribinga. Njagala okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade ka notification ebirenga tomissinga nsonga yonna nga sinaba kubanga nkutwala eyo nayongedde okuwa amawulire nkakasa wagalabye gwabadde atambula naffe ku mukutu guno oteeka okubanga ogalabye wetwogerera essaawa zino zennyini Museveni ali mu kusisinkana basuubuzi ba mu kibuga Kampala bano ababadde beekalakaasa era meeting eyo etandise ku ssaawa 9 zennyini ez'ettuntu ery'akawungeezi ka leero. Ekyo ekipapula ekyafulumye ku mukutu ogwa State House mu Kampala nga balaga nti bagenda kusisinkagana n'abasuubuzi bano ababadde bagadde amaduuka gaabwe ku ssaawa 9 zennyini ez'akawungeezi. Era meeting eyo yatandise kubanga wetwogerera obudde bwatambudde dda. Njagala mbikuwe obiwulirize era obeere nga tomissinga nsonga yonna. Bw'oba wamaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge kade osubscribinge ku channel eno kwata kade aka notification ogenda kuba ate tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya Redison TV weenaabanga etaddeyo ensonga yonna tubeere nga tutambula ffenna. Ebigambo bino byogenda okuwulira si byaffe si byabaddukanya omukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu. Buli omu ali entitled ku bigambo bye. Njagala mbikuwe then nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Redison TV kwoli katuwuliziganya. Obeera n'edduuka mu kikuubo ne wajja omulenzi n'akugamba omupangise luggi gw'olumala okuggulawo bwoti ekijji okubanga enzigi ezo balina engeri gye bazikola nga oluzinga bwoti ne bwoti ne bwoti. Kati bw'olufunyulula bwoti awo opangisawo omuntu mulamba n'ateekawo obuteeteeyi n'ateekawo obugatto. Gwe n'otandika okugenda ng'ogwa gw'asuubula e China oba e Japan oba e Italy oba wawonna Turkey n'ogwa omwana akola ku luggi n'atwala n'akugulako edduuka eryo ku Goodwill nga ye atunda ngatto emu sente azijjawa. Ekyo kibuuzo nnyo era nakasiginna bulijjo nange nkyebuuza. Now ako ke bayita akabano. Ako ke bayita akabano bajja nga beegonza. Kankubulire tewali wantu watali kabano. Waliwo omukyala ali ku mwala gwe bayita namba is it number 4 number what number 24 mukyala atunda binyeebwa ne kesisi temukwatako temujjawo n'olwaleero akyaliwo atunda binyeebwa mu kibbo. Oyo mukyala omumanyi ali ku mwala ku myala egyo egya paaka egyo. Oyo omukyala akubira Museveni essimu n'agikwata wonna waaba agikubidde era alina n'emmundu. Now ako ke bayita akabano. Kati emisolo giri bwe giti lwaki Museveni ayagala tuve ayempawalinga abanyarwanda be. Mu katabo ka Museveni yawandika mu katabo ka Master DCD n'agamba nalaba abantu bange nga babundabunda mu nsi neŋŋamba bwe naakula nja kuyingira ebyobufuzi ntaasa abantu bange tebaliddayo kubundabunda. Museveni ali mu kwempawalinga ffe batutisse emisolo ffe tugwe buli lwogwa waliwo abeera asituka. Nkugambye beera n'omuddala gwa capati ng'osiika busisi capati olinawo essigiri otwale ennaku 2 nga tokoze landiroodi nga si gwe nannyini kifo oba gwe nannyini kifo wajja kubeerawo omuntu agamba nannyini kifo nze wamma owawalinga bw'atakola nze mpangisaawo nze leka nteekewo essigiri ya capati. Kye baasooka okukola kututeekamu akabano okuva ku mutendera ogusooka paka kugusembayo. bakubala omusajja ajja ku luggi lwo
ng'alinawo engatto ng'ataddewo emigogo gy'engatto 4 oba 5 n'atuula n'atwala omwezi mulamba nga tatunze eyo ngatto n'emu naye ng'ajjira mu mmotoka nnene n'agipaakinga wali ali ekyemisana n'ekyeggulo ejjiini ayambala ejjiini ya mitwalo 20 ayambala engatto ya mitwalo 20 naye nga tomanyi sewazja naye nga gwe nannyini dduuka oyongera kugwa wabula yakanya kubanga wanaakubala buli kyotunda abeera kinootinga n'ababuulira eri entunda gy'otunda ogenda okubalansinga ekiro nga ye yabalansinze dda yategedde ze watunze now ne batudda mu bantu mubayita batya abacustom bani bano bakiriyaling agency abantu abatukiriyalingira zi container okuva ebweru w'eggwanga kampani zaabwe zonna zaakabano zonna bonna banyarwanda bonna era omuntu yenna yali alina kampani eyo yagwa abaliwo bonna banyarwanda genda otandika okukinoonyereza ne bw'aba ayogera oluganda okwenkana ki nkugambye bonna banyarwanda kakati information etambula bweti etambula kuva kwona ali ku luggi negende wa clearing agent oyo aleta container oyo nakolagana n'aba custom aba URA yes nekakati ola musumba kamsala kechuni laba ngabolese point eyo nti waliwo tulina bana abantu ayagala kuwulira kati tukole bwe tuti waliwo nona ayagala okumanya history nga bwogirese nga bweyina okuba kuba there are people who never understand the situation gye tuyitamu ennaku zino naye kakati owa bulijjo w'ennaku zino embeera gye tuli mu kuyitamu essaawa zino munauganda agenda kukola atya mu kwekalakaasa kuno kakati wembadde njagala okujja nga mmaze bakagulawundi eno kyetugenda okukola kati bwe bamala okuŋŋanya information eyo nkugambye okuva kwona akuliko ku kijji clearing agent ne bakonectinga ne bannaabwe abali mu URA ne bamakinga sure nti kati gwe flashlight gwe balina okusuula ne bakuteekako emisolo container yo nedireyinga bo ne bamala nga mulese ebintu byebimu bagenda okuta container yo nga nze gwe wasuubula naye nzizeyo mulundi gwa kusatu naye ng'omusolo gwe bakutaddeko mungi kati awo we bitandikira kubanga waliwo egyo emisolo gino egimanyiddwa naye waliwo n'egy'omunda waliwo enguzi ey'omunda eri okwanguyirwa okuta container yo egyo tobala kati wulira akabana ako ke kafuga eggwanga Uganda batula mu State House bwe bamala okukola poliisi eyaabwe ebayamba ne bagiwa Parliament ng'evudde mu kabano ne bagiwa Parliament ekireeta okukidiscussingako nga mulowooza bakireeserwa Uganda eyawamu naye nga si kyekyo nga bazze kubasuula kati nno wano we wali firimu bwe babituusa mu Parliament kubanga Museveni buli institution yonna yagiwamba nga bwe tuli ku ky'omusolo nga babiyisa mu Ministry of Finance nga Ministry of Finance bamala babuliefinga nga babaleetera ekintu nga kifaanana okuba ekirungi olw'abannayuganda abawamu nga Ministry of Finance nga Ministry of Finance ekireeta mu Parliament olw'okuba Parliament yonna eri mu buwambe nga bayisa omusolo ogwo kubanga egyo emisolo gyonna Parliament yegiyisa naye olwaleero olaba abannanfuusi nga Nsereko Muhammad befuula abalumirirwa abasuubuzi naye nga bayisa ekintu ekyo nga mazima gennyini ekintu ekyo bakiyisa nga tebamaze bo babawa kubanga ebintu ebito bigenda okuyita nga bo bamaze okubabuulira buli omu yafunyeyo obukadde 255 okuyisa ekintu ekyo kubanga baagala kiyite kigenda kuyamba kabano kati olwaleero ne beefuula abalumirirwa abasuubuzi nga bo bennyini be bayisanga amateeka kati wulira abasuubuzi babadde balina okugenda mu kwekalakaasa kuno
nga bagamba emisolo guno ne guno giveewo tu Museveni must go. Mbuuziza bakuleki ebintu bya Uganda byonna obulumi bwabyo bitandika kubanga Museveni akyaliwo, ate n'okukoma kwabyo bikoma kubanga Museveni agenze. Kati bw'ogamba okulaba Museveni mbumwekalakasa kulaba Museveni already yabataddemu abantu abatali basuubuza abagenda okusaakanya wali. Bagenda bawa sente bakomewo babagambe tugulewo amaduuka. Already omusolo ogwo mugenda kuguwa kubanga temulina nsonga ya simba, temulina kubanga bw'oba oleeta ekintu ng'ekyo nti mugenda kwekalakaasa muteekwa okubanga mulina nga wekiggukira ddala nga wabayamba. Ng'abaana b'e Makerere bajja ne beekalakaasa ne bagamba emmere gye tulya mbi bakyuse emmere, nga strike egenda okuggwako ng'emmere yeekyuse, wabula si kwekalakaasa kusisinkana Nawangwe. Now abasuubuzi babadde balina okwekalakaasa bwe banaagaana ebintu bingi bikyajja. Ekyokubiri, ekintu kye mukoze Museveni abadde takisuubira nti musobola okukikola. Museveni Buganda yamukolako ekintu ekyo mu 2009 ne bamutuusa ku kisenge. Olwaleero Buganda Kingdom tekyasobola kusitula mutwe. Museveni tebamukola kintu n'okikomya mu kkubo. Museveni kasita kubanga Museveni bw'aseesinga nti agenda kufiirwa akola withdraw n'agonda n'akufuulo, kati agenda bakola ekintu. Kati kambabulire okuva mu eno strike waliwo abasuubuza ab'amaanyi abagenda okufa. Teekawo abiri. Museveni yeegonza mu 2009 ne yeefuula agenda okuteesa ne Kabaka ne bakola batya ne basisinkana Buganda netuuza enkiiko ne bagenda mu State House ne bakola batya. Olwaleero Museveni kye yakola Buganda mu mpolampola, olwaleero tebakyasobola kusitula mutwe. Abasuubuzi ekintu kye mukoze tubadde tulina kukunga ggwanga kwegatta ku kintu ekyo. Abasawo ne bateeka wansi ebikola, abasomesa, ababodaboda, abatakisi, Uganda yonna ekintu ne kitandika nga Museveni alina kugenda. Kati kambabulire okumanya kwekyo, do you think nti olowooza nti abasuubuzi abagenda okusinkagana Museveni batulidde mu enkwe oba beenoonyeza byabwe ng'abantu? What is your say on that? Kuba bw'ogamba nti no abasomesa ababodaboda twalibadde tubegattako naye ate obagamba omukulu abayise bagende basisinkagane. Baligambye tetugenda kujja oba bakendeeze ebintu pibyo. No. Babadde balina okugamba Museveni ye n'asituka najja n'abasisinkana awantu nga bonna weebali nga bonna bajaawo. N'oli owa wansi nga waali si kulonda ba representatives. Bandibaddewo bonna ne bagamba nti oba tugenze Kololo oba nga bw'abadde abasisinkana nga asobola okukola laale ey'abantu emiliyoni namba. Nga asobola okukola laale yali basisinkanye e Masaka mu recreation simanyiwa bonna nga weebali. Museveni bw'oli musindikira nkugambye bagenza okgenda nga abamu ku bo nabagamba wiiki ng'emu emabega. Already muwala wa Sali Musale waliwo oguwala oguddugavu oguyina ebigulu ebinene gwabasisinkana dda. Babagambye babagambye balina okukola covid test. Abamu ku bo bakoze covid test babaganye okgenda, abamu ku bo abagenda okgenda si basuubuzi, abamu ku bo kubanga akabano kabayingirira dda. Nga mmaliriza ensonga eno njagala mbabuulire mmwe Abannayuganda abali mu busuubuzi. Museveni ayagala bagoba mu busuubuzi. Bwe muba temumugjeewo yagenda bajjawo. Kambalage kino okumanya Museveni ebintu bye bakola babikola babigenderedde. Basobola batya okukola sisitimu eyo simanyi eya influence, simanyi influence nga egoberera n'akasenya, egoberera buli kantu konna akali mu dduuka lyo, egoberera buli musuubuzi
na buli 10 kyoyingiza nekyofulumya ne basobola buli kyoyingiza ne basobola okujjako omusolo okukuba risiiti. Eyo enkola eyinza etya okuba ng'eri effective bwetyo, naye nga munnayuganda atemulwa ne bakugamba tetwategedde bamutemudde kubanga tetusobola balondoola. Naye musumba olaba the most important thing esawa zino nti omusolo guno 18% ekizibu kye tulina nti abasuubuzi be tulina abantu abatusinga tebamanyi kyekyo kitegeeza. Kambe ekyokulabirako basobola okukimanya obulungi. Musumba bwe ngula peeni eno e China egenda kuba tugeze nusu 5. Kati bwetuuka e Nairobi 18% eri nga bakiteekako kati ku nusu 10 bagasseeko mmeka? Almost 18. Kati 18 oli bw'anagyeta e Kampala naye okugisuubula agenda gigattako 18% eyo. Tuliko influence ezimugirako kakati ebadde ya 10 kati eweza 1500. Yes, ebigambo nkakaso biwulidde gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Si bigambo bya mukutu guno, bigambo by'abantu ssekinnoomu. Ebigambo ebyo nadde lino bikuwa live naye olw'ensonga ezitali zimu tetusobodde kukola live yaffe n'ensalawo at least nkuleetereko ebimu ku ebyo obiwulire. Ebigambo bibadde bingi nnyo. Oyo bamuyita ASP Asiimwe Wire, Bible and Politics. Era gwe mukutu gwatera okusinziirako okubanga aweereza bino. Mbadde nina okubanga nkuwa live naye nga bwe nkugambye ensonga ezitali zimu zitulemesezza okubanga tukwasaganya ensonga eyo live, naye njagadde nkuleetereko eby'omu ku byo obiwulire. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, oba tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirirawo wansi walaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadde ka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Red Zone TV kwoli weebale kubanga tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuleetera amawulire. Nakugambye essaawa zino wetwogerera Museveni yasinkanye abasuubuzi bano, abakulembeze b'abasuubuzi abeegattira mu kino ekitongole kye bayita Kasiita, era ateekwa okubanga wetwogerera olutuula lugenze maaso byonna ebigenda okubanga bivaayo ogenda kubanga obifuna. Weekuumire ku mukutu guno ogwa Red Zone TV byonna oleme kubanga obimisinga.